Bobi Wine ku mukutu gwa BBC munange wono emitala w'amayanja wono akakasizza ate nga munange Paraso naye wono eno munange alina munange ate byagamba esaidi eno bamita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati ogi ngenda kubeera nga ntandika munange wali n'omukulu Bobi Wine kakati no munange omukulu Bobi Wine era nga munange ali mitala w'amayanja munange esaidi eno ebungereza era nga wali munange abaddeko ku mukutu munange ogukyasinze okuba ogw'amaanyi nnyo ogw'amawulire guyite BBC munange esaidi eno kibadde kitya ate munange wali era nga bwolengera munange ebifaananyi ebyo bibadde bigetinga viral wali era nga Bobi Wine akakasizza wali n'agamba nti nno yakozesezza munange omukisa guno okuweereza munange ate obubaka oba obuweereza munange eri enkumi y'abantu munange ate ku mukutu guno esaidi eno era nga n'akakasa wali n'agamba nti nno tebasaba munange ate ensi kuwagira ensonga yaabwe wabula munange ate tebawagira ate kunyigirizibwa kwabwe esaidi eyo era nga bwatyo obaka buno munange ate nga bwali mu ku representinga ate wali munange ate ekibiina kye munange ate ekya National Unity Platform esaidi eyo omukulu Bobi Wine ate munange emirimu emitongole gyali mukola munange ate esaidi eyo esaidi ebungereza kugambye nti nno yabadde wali ku mukutu ogukyasinze okubeera ogw'amaanyi nnyo ogw'amawulire guyite BBC esaidi eri era nga gutudde munange ate wali munsi England mu kibuga London esaidi eyo era nga bolengera munange ate ebifaananyi ebyo bibadde bigetinga viral ate wali ku mukutu ogwa Facebook esaidi eyo kakati eyo kankuggyeko ate nkutegeezeko munange eruuyi eno Paraso naye wuuno munange avuddeyo Paraso naye avuddeyo munange esaidi eno era nga wali abadde akakasa abadde agamba nti nno munange abadde alina byayomba esaidi eno era nga munange abadde awanda muliro ku bibadde bigambye wali nti oba yandibanga abadde agamba oba mwana mulenzi munange ate Fiki Gaza yandibanga abadde agamba munange mwana mulenzi munange ate Fiki Gaza esaidi eno era nga akatambi kano kabadde kagetinga viral ate wali munange ate ku mukutu ogwa TikTok katusooke tulaba akatambi kano ate mmale nkuze maaso awo amutandisa atya okwetaasa ku sirimu bw'onoomala budde ng'oli kuyamusiiga onaagenda okugirononga obudde obumira eddagala bumuyiseeko nga akutuse bannange muyige nnyo okudduukirira abalwadde mu ngeri entuufu omulwadde bw'aba amaze okulwala mbw ate nina ekifuba go wansiza ekifuba ono yansiza ekifuba tandikirawo sirapu bintu bino bagezi bokka bino tubyogerera mu ngero nga tulina bye tuyigiriza bamu ne mulowooza bya kisiru twabagamba bajja kukwata okubira abanene twabagamba bya banene oyinza okuba nga mu baniga oli munene naye nga mu banene oli muniga segede oyinza okuba nga mu baniga oli munene nga mu baniga oli munene naye nga mu banene oli muniga bana bino byabanene twabagamba ebyabanene si byamaanyi ebyabanene bya art bamuyita art and craft kati gojja koma ku art yekka nga totaddemu craft you have to craft your art bino byabanene bannange byokka bye tuliko 17th of May everybody knows bino byabanene twagala tusooke tubalage nti security eri kaali twagala tubeerisa obubaka eri abo bonna abannoonya mbu yali annoonya simanya mumanye nti ojja kunoonya ebizibu omanyi bagamba ebizibu nabyo biringa mukisa ne bweweggalira biyingira biringa mukisa ne bweweggalira biyingira babeera bisigala bikunoonya naye ate waliyo abaniga bo nga bazaalibwa kunoonya bizibu nga buli lwafuna chance anoonyayo ekizibu bwe kityo no munange ate bwe kitambudde esaidi eyo era nga bwenti bwenkoze bwenkikize ku bantu bano omukulu Bobi Wine era nga nja kubanga kuwa update yonna enaafayo munange ate esaidi eyo emitala w'amayanja ate gyali esaidi eyo ate nga n'omukulu munange ate omuyimbi Paraso naye bwenti bwemukikizeko esaidi eno ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikoye ddala ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwenti